Manyi bagamba etasiima abula agiwa. Mukwano mbaddeyo ne ŋŋamba naye kuva divorce mpa ku mmotoka lwaki siddayoko ne mmulaba. Kiri wano eno. Nga simanyi oba tugenda natuuka nga tukola kantu muli mutya. Anti wava wano wagisimbula no ng'ogenda otukuna mabega. Emmotoka agimpadde agimpadde tagimpadde. Bambi wagimpa naye waliwo ebibulako. Ki ekibulako? Oye. So ffe obulamu bw'emmotoka buli butya? Gwe. Obulamu buntambuliranga bwe nabupala buli kimu kintambulira bulungi bannaye divorce yabula mukama yazza masaala zange. Tomanyi gwe bwe mbonyebonye ne boda omanye ye enkuba ya November eyo. Enkuba waliwo olunaku lwe yankuba nenkwata ne video nerabira zikulaga lulinga ngesanyu linzita naye kati ngenda zikulaga enkuba yankuba nga nentuka gye nali ndaga nga ntonyolokoka weeba enkuba yankuba okuva Entebbe paka Najera. Ng'olwo ogenda wani wa musajja wali nedda nali ngenda kukola nalina akantu ke ngenda okukola kagigi ataloza nakakola nokakola natuuka ntonyolokoka weebati nga ne bwegamba weebati enkuba ekutusangawo ne ngamba naye Mukama Katonda ndi mwana wa buwala naye ataloza nakakola nokakola natuuka ntonyolokoka weebati nga ne bwegamba weebati enkuba ekutusangawo ne ngamba naye Mukama Katonda ndi mwana wa buwala naye era ntuuka awantu mukwano n'oba tolabye nti no nzijidde mu mmotoka making sure nchoze era tubera tukagamba kati mpakingeko bannange obulamu bw'emmotoka bunyuma jjukira obeera otambula bweggalidde katate esiyene emmotoka eri ese kuba n'olyango nyogoze nogamba wow kati guno omusala gwa janalo okugenda era nze nsaasidde nnyo omuntu atayina emmotoka mu jjaani ono kale akasana kagenda kuba perekeca sinze yali omuddugavu buli jani nagitanga because of the AC. Inze sikiina muna buzibu. Mbotunulanga akatule. Nedda bangamba ndi Kayiringu era nagamba mwe proud Kayiringu. Bakadama bagamba mboliki? Abamu. Sagala kati I don't know what to generalize. Bakadama abamu bagamba mboliki? Bakadama abamu bagamba ndi Kayiringu. Era nakikiriza kaka Kayiringu. Kayiringu. Mbona Kayiringu. Naye bodda ko akamundabira nga kale ndika Iringu. Nenga abambi kale nange ndika Iringu. Kayiringu bwe kafaanana. Ati naye. Ne munaye ngabo okimanyi ndaba maaso ku maaso siba Kayiringu. Nesimanyi lwaki kamera ze zikufuula Kayiringu. Simanyi painting ya picture. Kaina manyo kisaganda bubu no buyiringu ubu bakazana bakazalira odakika bili kabakavuko kulaba naina bana emukisaza ange ekiriwo bannange eyafuna emmotoka akomyewo ko simanyi oba akomyewo kola ki naye mbadde wano ku office ngenda okulaba nga apaakinze emmotoka yiyo Subaru Black nenga toyoza mmotoka ogamba otya tuli munnaku nkulumba mu kyalo bayiga wenyina gye njenga wagivuze lindako akantu kange kano njagala kafune ne saawundi mbadde nkambadde nno nga tomanyi owaayi waguze emmotoka wavuze emmotoka manyi bagamba etasiima abula agiwa mukwano mbaddeyo ne ŋŋamba naye kuva divorce mpa ku mmotoka lwaki siddayoko ne mmulaba. Kiri wano eno. Nga simanyi oba tugenda natuuka nga tukola kantu muli mutya. Anti wava wano wagisimbula no ng'ogenda otukuna mabega. Emmotoka agimpadde tagimpadde. Bambi wagimpa naye waliwo ebibulako. Ki ekibulako? Kaadi. Ekikaadi? Nakugamba mujene oyina tini namba? Ngenda gifuna ku mwaka kagugu. Obuzibu bwona bwali ki bwali tini namba? Twali mu holiday. Kala toyagala kaadi tuyina tini namba byakukyusa. Emmotoka tonagimanyira ate bw'oparking osigala osibye n'omusiki. Nkoye. So ffe obulamu bw'emmotoka buli butya? Gwe. Obulamu buntambuliranga bwe nabupala buli kimu kintambulira bulungi bannaye divorce yabula mukama yazza masaala zange. Tomanyi gwe bwe mbonyebonye ne boda omanye ye enkuba ya November eyo.
enkuba waliwo olunaku lwe yankuba nenkwata ne video nerabira zikulaga lulinga ngesanyu linzita naye kati ngenda zikulaga enkuba yankuba nga nentuka je nalindaga nga ntonyolokoka webat enkuba yankuba okuva Entebbe paka Najera ngolo ogenda wani wa musajja wali nedda nali ngenda kukola nayina akantu kengenda okukola ataloza nakakola natuuka ntonyolokoka webat nga ne bwegamba webat enkuba ekutusangawo ne ngamba naye Mukama Katonda ndi mwana wa buwala ndi mwana mulungi buli wentambula ngaba naye kafeyi kaako naye ne mubulamu yadde n'akamotoka n'akamu naye wali omanyi okufuna emotoka nga otaddeko yadde n'ekikumi kyo yadde n'ekimu so kwendako bali eri abasente baamala ne bafuna balibo wali benasubiza sente naba buli omu mitwalo 10 abasooka okulaba video abantu 10 milioni emu najigaba era buli yasooka yankubira kwolonga yagala sente za Christmas bayita mu Christmas bayita namu nabo ne masigala mbankubira nga buli abakala abasigala mbawo 5 bambi Mukama akuwa omukisa kanzija kanfumene motokola nobo wabwe twekuba ogwe kubakawo Bey kaula banda ese buno obula kano najikwe unya bulala ndawa kate unya bulala gwe tuli bulala gwe kati emotoka eno wajibwe najikuwera nga tutuse mu lunaku lwa Christmas wadde ojivuza nogenda mu kyalo nagenze like sina kyalo wane nombu kyawalaye just nagenze ndabako ku sister wange abereyo budde kati wempita mu kyalo ndale walinga kyalo buddo jimu abadde mu Christmas naye okimanyi bulijjo sigendayo abalala ganeeto gakulembera ekigo izo baddako badde olijja awantu awo bulijjo togenda kubalambulako okimanyi ne bulijjo wesitatuuka kasaba ngamba feyi banaye nga wakyawangambagamba wasirikire kanzije mbalabeko ngovuga obuzi kati bamwe babeera balowooza nti byebiri ebya bulijjo nga temanyi nti ebitaala byanyi nga wakatuuka ewaka ng'ojidde mu motoka nga weevuga nedda nti babeera tebamanyi nti nno nze atuuse kati basooka ne balowooza ate katolaawo kyenkola kuba kati ndi ku mission ya like buli omu akimanye nti nno kineevuga ate nze sirimba era saagamba bantu nti nno emmotoka najigula mbagamba amazima nti nagiweebwa it's a gift naye era ntuuka awantu mukwano n'oba tolabye nti nno nzijidde mu mmotoka making sure nchoze era tubera tukagamba kati mpakingeko dayira nga tunatuuka ako bagamba ngenda parkingako wa bagamba kati mpakingeko nga bagamba okuparkinga eki nga bagamba naye tupaki okuparkinga ngamba gamba you guys bananga I mean this is 2024 omumalako mujiya omwana omuwala alina okubanga yevuga like lwaki omwana w'obuwala omwana ali myaka gyange nganzi basiina kamotoka naye bannaye kati we nakuwa emmotoka eyo bayogera ebigambo okimanyi waliwo abalowooza nti nno byakusaaga waliwo basane bagamba nti by the way neggulo nabadde awo mugundi mbozi mukati nanti ekigamba naye kya Luganda nnyo nabadde awo mu mbozi mukati nentuuka bulijjo climax ngendawo nyingira buyingizi natuuse noonya parking watuuse okola otya natuuse noonya parking bannaye badasika batandika ulire nnugu kagambye bannaye feyi ekituufu divorce yakuwe mu motoka ne mbagamba ye yagimpa kati nga bagiraba yeeno ate kati balooza batuna kuwakibo wagenze era bakimanyi yeeno kati obulamu okuva bafuna emmotoka buntambulira bulungi kati kankubire n'oba toyina ola by the way nayinamu tukankolera wano soka tunyumiza wano mu motoka yo nayinamu this thing ekigamba nti omuntu bw'aba afunyemu kasente ko oba ki like why would you drive lwaki tosooka no investing oba mu ttaka oba n'oteekamu akazimba oba n'okola business mukwano ye ndowooza kyaka yalinfa era business wabivaako neeridde mu bigambo byange emmotoka esigala banayo emmotoka era banayo tewalaba muntu afa nga tavuze ku mmotoka nga yiye buli muntu wakiri ne bwofunayo kaloni akatini tirina ogenda n'ofuna emmotoka niweewola sina kwewola kale ne bwofuna zinene eza layisi naye n'ozimalayo mpola
genda ogule motoka kali oleme kufa ankonga pazo bwe yabagamba oleme kufa nga tovuze motoka bannange obulamu bw'emmotoka bunyuma jukira obeera otambula weggalidde katate esiyene emmotoka eri ese kuba n'olyango nyogoze nogamba wow kataya guno omusala gwa janalo kugenda era nze nsasidde nnyo omuntu atayina emmotoka mu jjaani ono kale akasana kagenda kuba perekecha sinze yali omuddugavu buli jjaani nagitanga because of the AC because of the AC motoka ekuba bannaye ate kati oba nkyagirinamu n'akajanja olowooza mirrors katusigogisiza waneeno nga ndi bulala sooka ofulumeyo kotulabe banna oba tukole gundi tukole akantu konna nga tuli mu gundi waaw kati wano baaba bweyagadde mu mmotoka bambi kati olinnyayo otya ebigere era tulinalaba ng'obitiisaayo ng'ate nga mbitiisaayo ntya ndaba otyayo eri wansi ebigere nga ndaate bituuka nze ndi mukazi nkugulire era nzigulira ndi boss nze ndi mukazi muwanvu ndi muwanvu newe mbasambadde kakondo bayizawo n'emmotoka gyozeeko motoka empoobu winaye neekulema okwo n'ebintu gye biri mu buutu tutuule wano ndowooza tuteeke wano obutebe tuule kumpi n'emmotoka yaabwe nyinza okuba nga ntudde yinza otuule omuntu najja n'akola ki jangu eno sayidi mukulu tukyaliko producer ajja kyuka asaaka yakyuka sifa abakyuka ojja kyuka osaaka yakyuka sifa abakola ki sebo akantu kano kateekemu webale nnyo nza nti nina okukola ebintu ebyewuunyisa abantu bategeere nti ate ffe kati buli omu teyakkiriza nti nkuwadde emmotoka balwawo okukkiriza sebo okyalikoodya abantu balwawo okukkiriza by the way it's so hard okukkiriza nti omuntu asobola okukwata ekintu ekinene oba kale bamusurprisinze n'emmotoka Range Rover naye abantu abasinga tebakikiriza oba odde wano bwe wati kuba kanjala omukube nga short ng'agifuna ate kati ndi bulala producer bw'osembayo kundaba bwendi nkyusa nnyo by the way muzina ennaku emmotoka enyiriza kubanga obeera ajjukira Uganda enfuufu omusana otambula bwonna n'abantu buli omu akkuba eriiso n'ogamba bannange ki kino agyongereko waggulu tugiteeke wano ne luli nze nagiteeka olwo simanyi lwaki awo enfuufu nyingi nnyo e Kampala wano era asimanyi nze nzola nyina alaje era banayidifosho gwe tomanyi kyewamponya nze nayina alaje nga buli wenzira ewaka nzirayo ku ddagala sikyamira ddagala bwamotoka because nanywanga bupredinisolo ni buli lunaku nje nga mbeera ku boda enfuufu nga nnyingi ne bwe weebikka n'obanga era enfuufu etukukuba omusana gukuba wenna otuuyanye naye abasajja abakwagala tebagaana kugulira mmotoka n'obeera na bbiri naye bannaaye abasajja jjukira alawanandifunyeemu ebirungi ajjukira wanali wano ne kwanoonya musajja wafunye empologoma nafunye empologoma olunzaba newuluguma emmotoka yaze n'omukisa wafunye omusajja naye ng'ali siriyaasi oba ayagala pumpumu abwete simanyi naye bambi yazaali responsible si we bunene bumpale nywera miguwa ye ng'ali siriyaasi naye ali eyo tekiŋŋaana kumwongerako era nkyanoonya okyanoonya ati naawe omuwala nkyanoonya ate n'omuntu ali eyo yonna bambi ng'oyagala okusanyusaayo bakalabo konna era emmotoka nkyazaagala kubanga bambi wange wansokomala ovuge togyesigamya nnono ojja gikulubula emmotoka naye mbazi nagambye edda yoza emmotoka okimanyi leero omusana gusiibye gwaka nokulaga emmotoka genaleeta nga nkuwadde eno abaithawe nahali omwana agenze giyisaako kiwero kankulage ku kifaananyi omanyi mwe muli balogo kankulage ku kifaananyi ekimanyi oyinza okusanga nga naakuloga neyo nedda baaba emmotoka zange sizakugaba bugalo mbadde njakulaga wano ku kifaananyi kyayo weeri bambi
naye ate bwe njikulaga naye oyagala ogibbe. Bane ekyaya kannungi. Olaba neeragira mwene. Twaleeta eya white. Hali ya hybrid. Naye njiraba hybrid. Gibalageeko wali eri abantu. Mu kifaananyi. Naye mmwe Divosha ayinamu kwa sente. Omanyi hybrid hariya. Ogiraba? Leka tugikusembereze ssebo omanyi okanula nnyo ebiiso. Kati yeeyo. Leka tetugiraga nnyo namba mumanyi. Tugiraga nnyo namba plate abalogo bangi. Ogirabyawo? Bayita hybrid. Kati gye twaleese bambi. Motoka mpya. Anti wali otwale eno. Baali baleeta n'eri. Nanti nze navaawo mangu. Nga sikikiriza ng'essanyu linzita. Nakulaba ng'ovuga emmotoka ofuumuula maama. Nenti emmotoka empe nayo ng'ogivuga speed. Okimanyi wajja n'omukisa mu bulamu bwange nakusanga lunaku ki? Kati n'abantu baagamba ako just agenda kaliya. Naye singa saakulya dda ebbanga lye tumaze ffenna. Nze ate nze abange sibalya. Kati okimanyi twavuka kati ba Luganda. Tonganda waliza nnyo. Nze ndi wa Lusoga. Tuli mu nze ndi wa Lusoga. Naye bannaye kolifuna akawala wamangu awo ne katwawula. Bwe batandika n'ologo omuntu. Nina omukyala. Olina. Naye jjajjanga muniye. Buneeno obuli mu association ya sugar. Kati mbo twagala bawala bantegule. Lwaki ombubira? Nanti waliwo n'abazadde ababubira batabani bwabwe kati nange mbubira kabula njagala obeere waawo nga buli kirungi. Ombubira abaana kyoma nti baŋŋambye dda nti kyagwera bwe bajja. Nti bwe bajja twebajja. Simanyi kati mbwera emotoka twamala ogikukwasa ntuwera tugisalira. No, by the way, like on a serious note, waliwo abantu abalina emitima emirungi. Kati olaba nga babategekedde Amelia birthday, bayinza okuba nga mu bantu nga 15 waliwo be yali akoledde ekirungi. Kati nze omuntu tasobola kumpina n'agamba tuyitegekera Divorce birthday, naye twagala muwa kino kirabo ya contributing ne bwe mba sizirina ngenda zinoonya nkole ki nze olempe. So there are a lot of people abakolera abantu ebirungi ngate they genuinely get those gifts. Kati mwabale yabagamba mbu bino ebirabo biba bya kamera bichi omuntu asobola okuba nga takweredde na mu kamera but because you are media personalities achukua alage n'abalala nti ki asobola okugaba ate agulirewo n'abalala ekkubo nti mukyasobola okumuwa kati nganze feeyi nti mukyasobola okumpa ne mupayo okyayagala iye nti oli n'agula iPhone 16 Pro Max n'agamba kati oyagalayo simu oyagala simu ki iPhone 16 Pro Max ya sente mmeka eringa mu bukadde 5 tujja kufuna yana agikuwa bajja bakufollowinga ku TikTok okozesa manya ki feeyi tusha ekisajja ekikinga kyagadde okuteeka mu iPhone nsaba kukubirako ku brother wange ani brother bankubire enamba tompita bro wonze tomanyi saagala kumpita bro siri muganda wo tusoka tukolenga bya bro kiyinza okukwatira eddala nekifuuka kya bro njagala kibeerawo marketing in case wayinza obaayo ekitugatta kigenda tugatta bya tuli ba Luganda kyeŋŋamba like tubeerenga tuli kubanga nagambye dda abantu nti nno kuva dda onakubatwala emmotoka eweebaka wanza ogikonaku nasooka ofuna emmotoka yasooka seebakako gwe nakubira maama wange nga takikkiriza wamugamba ki nemugamba bampadde eddoboozi lyo liri wansi enjala ekuluma enjala tennuma bakwe ku baga bannaye buli kirungi okimpa mpulira ntandise n'okutya bireka ebbaga tebagimpa weeraliikiriddemu waliwo omuntu akuwa ekirungi n'ogamba naye ono tebanga mpulaningira ku nsaddaaka omuntu n'akuwa leero ekya n'akuwa n'olulala n'akuwa ebirungi biyiika kumukumu n'ogamba manyi fe Abannayuganda twekengera mangu kati oli mukutya yakwekengera n'ogamba naye omuntu ono kuba kati divorce sikumanyidde nnyo bbanga zisuka myaka 5 naye ebirungi engeri gye biyiikamu nina pulaani yange yakusaddaaka olinako nedda ssebo
olina sigwe gwe soso ku ekintu eky'amaanyi nno kyewuunyisa ali omulala nagwe nali mpadde newe nga si mmoto namuwako kapoloti emasajja naye mmwe abantu bayira abantu abagabi bakyali siina nnyo ssente naye bwe mba njagala okugaba nkeera n'engaba nange ekyakatandika okuwaayowayo naye lwakubaza naye kati bw'ogaba ddi lw'ogabye olukumi oteeka akapande wali nti nagwe nawadde ssente zange bannange nze ssente yange ya kikazi ekyannuma mujeyo kinjogerayo ekisiru nti ensente ya kikazi nedda kankubuulire gwe kati ssente nze yange sina ya kikazi ya kiwala nze nkyali mwana muto ndaba n'omuwala omuto ntunuulire neetegereze nkyali mwana ntunuulirawo ndabe munda nkyali mwana muto kati nkyeyiiya buli kasente kofuna eno walina byopulaninga noga ngenda kukola kino naye kati gwe you guys are living a comfortable life. How? Kati gwe tosobola gamba okimanyi osobola nokera nogamba kangende ngulayo kapaloti ka miliyoni 6 nga tekiri plan yo that year bwe nsanga akatunda nga kali walungi nkagula kati gwawo bwotyo awo wotuuse kati ate gwolibwa nzawo sinnatuukawo osanga wali kindaazi nokyegulira kati nsobola nkyali mu bulamu obw'okwerumya ugamba nti njagala kino ekintu naye sinnatuuka kukifuna kankireke amafuta go gasobola yenywa etya sofa owa nate kunkwira ate nzije ntekemu amafuta nanti jukira wampeeramu amafuta ate saagitwala daddayo actually gadde kakutandika okendera naye era tewansanga bubi osobola ogagula mpadde nkyasobola amafuta neera bwe ganannema sisobola gana kugamba togamba nze awo noonya abalala nze nakuwa emmotoka ate nze nkuwa emmotoka nkuwe babagamba batya nkuwe n'omuguwa nedda baaba tekigenda soboka baaba kuwa embuzi nkuwe n'omuguwa bannaye anti batandise okukuba essimu nanti nyina personal assistant ani oyo lekwa akubye essimu lekwa ngamba ki hala ndi mu kamera ndowooza owulira bannange olaba nafuna n'abankwatira essimu kati otula naye emmotoka atula mu maaso mabega ate atulakyatuula mu maaso isha oba bakuvuga ate lulinakuwa emmotoka naye kabiko ajja agivuge teyajja nogamba kagivuge kati obudde bwali buzibu wavuga otya nedda nali ntya mbu nno sirina pamiti naye nkakasiza nti bino ebintu buli kimu Uganda kisoboka ogivuze sha obayita nako abasirikale kibuli ate nanti kati nze bwesanga omusirikale ngateekayo ekinnyo ate osanga omukazi munno era muterayo kyana akulira emabega nedda nze kati kankubulire nze siriiko omukazi oba musajja nze nsobola nosanga omukazi nga mukambwe muzibu netubeera bamukwano mu second 2 me I know how to handle people how nze nkola emikwano mangu ate kizibu nnyo okuluzinga emikwano tayira kati bw'osanga omusirikale omusajja okola otya bw'osanga omusirikale omusajja nga mugamba hawa yafande webato mukaloboozi nga siyimiridde afande bana afande nyino obuzibu kati bwatandika ebya pamiti nga mugamba bana afande mukwano kyendiko bankubidde nyino obuzibu kati ndi kudduka bambi nsaba ngende agamba kati okoze otya nga siina bwe nyimiridde yadde nanti bamanyi okugamba olaba naye tebamanyi kati nti eno emmotoka bagimpadde nabuwe omuntu akusanga mmotoka n'akubalira omusimbi gw'olina ku akawunti bwoti nakubisamu akafaananyi avuga Subaru naye balaabalamu emmotoka sente zeegula nagamba kati okumanya ng'ono omuntu yagula eno emmotoka ze yagulamu kyaka yatoolako butoozi kakola kati ayinamu kati ampe nakubalira kumbe feeyi waabwe toyinamu yadde n'oluko obulamu ng'olina emmotoka butambula bulungi obulamu nga nyina emmotoka butambula bulungi naye ate erudda buzibumu butya because there is a life gy'olina okubeeramu nga tewagima kuba kati nze sigenda kuyimba mazima saabimanyire this is my first time as a driver gundi biko yanyumiza olunaku lwe wagitwala enkeera wagipaakinga kusoma ku National Theatre
Mbuno ne mulinya boda ne mudde waka n'ogyerabirawo. Soko nyimize. Weerabirako emmotoka ku National Theatre. Anga ate yankola ati. Weerabira emmotoka? Nedda nze nalaba namanyira kulinnya boda. Omanyi kuva 2020 sirinyangako ku taxi. Wadde ku boda boda? Badde ku boda. Nga ne bwemba ndagawa, boda. Olugendo olwawala nga lulimu taxi sirugendamu. Kati emmotoka ogireko otya ku National Theatre? Otuuka otya ewaka n'ojjukira nti bannaye mbadde n'emmotoka walaba kisumuluzo? Nati oluusi nga bamanyi n'okuntwalako. Batya? Anti nga bamanyi okuntwalako ne bantuusa ewaka ne balyoka ne bakoma. Kati bakuvugako? Ogenda okujjukira nti naawe gwe bavuzeeko olina emmotoka? We bantuuse ne nninnya boda. Ngenda okukomawo ngenda okujjukira mukwano ng'ebisumuluzo biri mu nsawo. Niweebuuza ate ng'alina ebisumuluzo. Kati eyo embeera yali etya? Kuddayo kuzina boda boda. Nagiggyayo nkeera. Wagireka n'esulayo? National Theatre waliwo security by the way. Ababanzi. Nze ku motoka yange esooka sigireka. Ninnya boda n'enzirayo. Kati nze mukwano gwange ennyo w'oku National Theatre yakola ku security y'emmotoka zaawe. Awo zonna ziyingira? Ate nze sasula na parking. Kuba kati National Theatre waliwo parkinzeewo ofuluma 12, 14 kisinziira essaawa. Nze sasula parking endagayo obulazi face yange eringa ID. Bino yagamba nti tutuuse entebe ku State House nti jayo face otusekeremu. Byebyo. Toja suza. Nze kati by the way waliwo wana ebifo nga siina na kye neetaaga. Just face yange kugamba nti kati oyo feeyi. Mu bulamu bwo kati owulira oyagala ki? Emmotoka yo girina kiki ky'owulira n'ogamba? Mu bulamu bwange right now kuba kati obulamu bwa bulijjo omwana ow'emyaka nga nze like to live a comfortable life. Obulamu bwange right now I have a car. I mean people say it's not a big deal but honestly it's a big deal. Having a car is a big deal. It's a property, your own property. Tekigenda keera kikuveeko. Wakati mbigamba bagamba bakuwampe. Nze kati tekinnuma kubeera bampampe. Ate nagigula. Kaadi gwaluddewo bulwi nakugamba leeta tini namba tukyuse. Gundi edde mu manyago. Naye oli mu kwebuzaabuza bwodde eno oba tolina tini namba tugikugulirewo. Nedda sina tini namba but ekizibu kiri ku ID yange. National ID. Kati bali kukintereereza then ndyoke nfune tini namba. Abantu bakwogerera ebigambo nti emmotoka bakuwampe. Nze tabinnuma. Omuntu wagamba ekintu ky'oli tekikuluma. Ne wagamba ekintu ky'otali kikuluma. Singa nakeera ku makya n'engula eno emmotoka. Omuntu oli navayo n'agamba kale keeraga n'okwera kati kalina na ssente emmotoka baakawampe kyandinnumye. Because baba tebaagimpa mba nagitoyiringira n'engifuna mu ssente yange. Naye the fact that this car was a gift, a precious gift from my lovely bro to me. Bali manyi lovely boyfriend. Nedda mukwano. Bw'ate oli boyfriend wange oli boyfriend wange. Obadde toyokyezza. Nde kati onnemesa akatale. Wamma baddadi nafuna emmotoka from my lovely bro n'agimpa. Era tekinnuma muntu kuva eri n'agamba bannaaye feeyi bambwe emmotoka ate temunzigyako olukusa mbu siina gyeragiramu. Tebalina kuwa mateeka. Kutidde. Era kati waliwo ebintu ngenda kukyusa gundi ngenda kuteekamu accessories. I'm going to accessorize it bulijjo like kubanze like binene ebintu ebirimu by'abasajja. Bino ebikusteering. Yes. Odateekamu ekyabakazi. Ngenda kifula ng'eri gali. Ng'eringa ya Subi Queen. Oleko mwana kwata Subi Queen. Mumanyi Subaru gali. Ayina nnyo Subaru. Ayina emmotoka bwetya kati nawe ogenda gipimpinga bw'otyo. Ngenda gipimpinga buli banne mujana kutuuka ng'ayingira emmotoka yange ndowooza asaana nakugyamu ngatto. Keka akajanja kengendo ko. Sofa akajongerako ki amafuta tonaakuteekako. Sinnaba right now sinnatuwadde tukyali mu nnaku nkulu. Ate mbadde nkyaliko wansi badadde babadde tebannawera. Naye kati anti kati kyolina okukola funayo biddadde bikuteekemu amafuta. Nanti kati ekyo kye ŋŋamba. Nga bikuyiramu amafuta. Iye kye ŋŋamba nti tufuneyo ko baddadi like mbeere muwala ng'omuntu bwanyimiriza n'asangayo n'emmotoka ng'essimu gye nzigyayo eri iPhone 16 Pro Max nga nyinako n'akapeesa akalala nga ka iPhone 12. iPhone 12 nga ye kapeesa? Yes.
simu yange. Oh Kati esimu yange gyo yagala ebereka pesa. Kusaidiyo. I mean, that's the kind of life Jenjagala. Then mukama bwanyamba nenfunayo ko. Tontunulira, si akutunulira. Mukama bwanyamba nenfunayo ko omuntu omulala wa ino omutima ngo gwa brother wange. Nafunirayo kapoloti. Wabele kapoloti. Wabele zimba. Saga like kabeerawo kimanye nti weekali in case nfunyemu ko ka capital akazimba. Ufuna omusajja ddala bikulire. Ufuna omusajja bane. Tuwaga afunyeyo. Wafunya ade wakawundo ka kudirisa. Nze simanyi oba nayo oyo agende nze. Tali serious. Tali na serious. Kuba kati twakola ddi. Yero twali wano nakuzo. Isn't it like 5 days back? 23rd oba? Twakola nga 23 kati kuva nga 23 paka nga 3 almost a full week talina kyeyankoleddeyo yadde ne oyagala akole eki akola ebintu omusajja byayina omusajja ayina kukolera ki kati sofa omusajja ayina kulabirira mukazi atya ayina lwakuba kati bambi oyo yakandaba naye omusajja waba omaze naye like ng'omwezi nga gumu ayina okuteeka ku koza abakazi tuliwo okulabirirwa oba olina oba toyina naye in this case sirina ekyobugagga kyenyina waliwo yaŋŋamba akaana kampe naye nalaba profile neŋŋaana edda kabikome wano ku simu yange nedda munnaye brother kankubuulire olaba luno olugero bagamba sigenda kukkiriza nedda kati kalukyukemu let's judge a book by its cover nedda waliwo omuntu asobola okuteekayo profile naye nga si ekyo kyali nze nabiremesa na blocking embwa namu blocking naawe ebyetwabikola ate kati oba nga teguggwa naawe kati gwe wamanya ate nti teguggwa mukulageko gwendaga no, kati ebya serious to blocking muntu kuba kati omanyi nti oba guggwa oba teguggwa gwojajingirawo nedda yali agala kubba motoka yo gwate agenda gikunsa gubagambye nti ngenda kumala nze namirabulawo nga muyaaya alinga buloka enamba yawa enamba yawa yawano ate aba wano basooke balindemukko bannange ani gwe bawadde okuba drive ba gwe aba wano basooke balindemukko oyagala namba zawaze UK ne US naye bannaayo okimanyi ate abantu wano balina omulamu okusinga abasama okimanyi abasama benaku nti bakyalinamu abasama abenyuma kubba nga bali eri naye okimanyi n'abali eri babadde waawo discussion eggulo ng'abasama bali mu kuyomba nga kyo kibayomba mbunna bannayuganda babba batyo mbu babasindikira sente zaabwe ogula ebintu tebabibakolera naye tebayiga nti tebayiga era babagambye byafuuse luyimba bubababba lwaki mutubba kyokka ye bagamba bababba wayitawo ndowooza nakumbala ennaku lumu bbiri nga bazzeeyo naye nze sibayira nze pulaani zange sina zakubba muntu nzakola ki kubeera we understand ourselves gwe tandika okundabirira kyokka nako oyo okuhasolinga asolinze nnyo kinkooye kati njagala soft life nga buli mu kumukeeka iye ng'obulamu nga wakakeeka we bati ng'otambulira kalayini tosererako kavako ng'odda waggulu buzi waggulu bwe bati ng'oliwo oti ogenda kikola oti kati omulimu gw'osinga okukola mulimu ki nze ndi artist akola ki artist first of all I'm an actress mbeera nfuna nnyo gig ezimbeeza ku set era nfunayokko kimbeesaawo ekirala ndi lwakuba nabivaamu naye mbikolakolako in case nfunye omuntu nkola obusawo naye mbukola nga obuli mobile okola osinga kujjanjaba ki omanyi okumuntu empiso omanyi buli muntu gwogamba nti nno ndi musawo asooka kubuuza ekyo kibuuzo nti osinga kujjanjaba ki omanyi okuba empiso tewali musawo asobola kweyita musawo nga tamanyi kuba mpiso n'okuggyako omusaayi ate medication yonna sigamba nti nebeera mu mpiso ate okuteekako omuntu kanula nkiteekako nze nangolaba nange neteekako kanyula me I self medicate myself wejjanjaba wekebeera ne wejjanjaba no ngenda ne bankebeera cause I'm not a gundi laboratory attendant kati gwe ne bama results ngenda nekebeera ne bampa ngenda ewa doctor
namprescribing eddagala nendigula osobola okweteekako kanula nze neteekako kanula nze ndi musawo wa famire nnyingi nnyo waniino mu art mikwano gyange bonna nze abajjanjabe ewaabwe naye ng'oggyeko n'obwo obusawo bwenkola obwekisa waliwo obusawo bwenkola obwa ssente nti omuntu alwadde ali waka ne bankubira essimu ne ngenda ne mubeerako oba bwe mba sigenda mubeerako ne nfuna omusawo omulala n'amubeerako gye tuyita home care nursing bedside omulwadde ombeerako eddagala buli kimu liri waka bw'omuza mu ddwaliro ne mugenda bakusasula padde ne bakuwa akasenteko n'ovaawo nyina kampani ebikola okay kasigeza nti oli actress ate oli musawo yes naye full time nnyo ntera kubeera mu art era ntera kubeera eno mu kantu yes mbeera mu buntu mwokubira bakadaama omwaka guno naye guno omwaka nga tugumalako kantu kike wakola n'ogamba Mukama Katonda kampisizaamu nnyo egaali naye naawe okamanya era okogedde okamanya sikamanyi abantu balina okumanya story interview ki gye wali okoze naga nti banna nange nagyekolera koze interview y'abasisita bange bani kati bafuuka basisita kati gwe ne bakadama mwafuuka basisters tuti omanyira avo flowing am inbox hi Faye how are you bakadama bakubuzaako so ngenda kulaga message nga tuvudde ku interview sagala ziteeka mu gundi mu kamera hi Faye how are you munaye watugambako kale wali watugamba bangamba and I understood them bangamba watugambako ebintu wali watugambako cause nakola interview endala ng'oggyeko gye nakola ne Shamim ne mbagamba lwaki nayogera ekyo ekintu kiyinza okuba kyajja in a different direction but I meant good for them sakyogera mu mutima mubi because I do not have a bad heart kati message zenyina ezimu zigamba like watugambako like not in a very good way but we understood and we appreciate abantu ngaba naye Faye tukwagala waliwo abatugambako obulungi naye wali okanotugambako obwo byomanyi omwana bw'otamuwemukira like such kind of messages I did not say it like in a bad way because I have my sisters nina basista bange nina baganda bange ababikola nina mikwano gyange abakola ebyo ebintu abagenda ne bakola like they hustle buli muntu agende wera abagenze kwasolinga lwakuba atenze ekinnuma era nkyakiddamu ne wane era ngenda kukiddamu ne mu kamera endala ze ngendo tuulangamu bw'ogende bweru know how to keep your money bannaye muvaluwinga esente olaba ffe abali wano eno naffe abali wano sente zitumenya naye omunauganda avaluwenga sente simanyi lwaki omuntu oba bagendeyo ne balaba nga sente bawozezza nnyingi mwesiga mangu abantu ate bayivayo si kirungi kwesiga muntu kadame sawa zina so kwesiga nati kyekyo kimanyi ne mwini box mwe bali bagamba osobola kunkolera kino kati nze wali bino bya ddala nga nakakola eyo interview nga yakafuluma nga yakamalako actually olunaku lumu nga yakatabula olunaku lumu waliwo omwana wa media yankubira nangamba waliwo omukyala ayagala kuteerako sente $200 imbu wamukoledde interview bwejja ayagala kukyogerako naye nga talina bwakyogerako bw'agenda kusasulira rent agenda kukolera buli kimu ne mugamba abinkolera on what grounds nangamba just angambye muwe namba ne mugamba soko like first of all tojimuwa naye gwe mubuuze gwe nga gwe ogenda mukolera ebyo ebintu on what grounds yegwo abinkoledde how long have you known her nti kati Faye ali bwati ogenda okugaba ekirabo oba ogenda okugaba eno like emotoka yoba nokukata esimu n'ogiwa omuntu ng'oyo omuntu omutegedde nti kati ono omuntu ali bwati talina mutima mubi n'ebintu agenda bikozesa bwati but people don't value their money and it's the worst thing bw'obeera musajja ng'okutte sente ng'oziwadde omukazi ng'ogenda mumukwana ebeera nga investment kubanga naawe omanya olunaku lumu lujja kuca oba either akuzaalira omwana oba either mbeere mu relationship nga akutambuliza obulamu oba akugjemu sikuwaako
nanti kati okuwaako kirala like waliwo abajja ne intention nga yamanyi ng'alina direct n'agamba nkuba obukadde 2 nzijaamu mpaako oyo yabeera straight kyekyo mpaako kyekyo kyekimu naye kati nze omanyi lwaki saateekamu n'abasajja because bo basobola okikola in that direction omukazi lwaki okwata ssente zo n'oziwa omuntu gw'otamanyi yali akwebaza n'oziwa wali oyagala akola atya kuvaluwinga sente kuvaluwinga n'amaanyi go tovaluwinza na sente zo kuvaluwinga maanyi go sente zo zikwate bobo ina abaana bo zikwate oziwa ebosomero osasule mwaka mulamba bobo ina kubanga n'abafamily kati nabo bafuuka babbi ababaana n'abafamily baabwe bababbi nakwata sente waliwo gwe nalaba luli eri yazimbya sengaawo olubuto atya esoyi tewagiraba yamuloga Kadama yasindikira sengaawe sente okumala emyaka 2 yamuzimbira ennyumba yagenda otuuka Uganda ng'azimbye ng'ako katooyi Kadama n'agatonda baamu Kadama n'abuuza sengaawe mutima mulungi sente zange waziteeka wasenga kye yamugamba nti waliwo omusajja yanfera naye agenda owulira ku kyalo nti singa yakukutanga n'oyo omusajja era nga babeera bonna mu nnyumba y'emu Kadama n'agamba tondabanga oba bwindago yali jjawa omukazi yajja mukamera ng'azimbye olubuto bweruti nga tali lubuto tali ki naye nga yenna azimba mugazimbye alinga omukazi w'olubuto naye nga tewali asobola mmuwonya ng'alina kujja mu mawulire kunoonya oyo muwala omuwala bamala okimukola yaddawa waali ne kusimu baamukubira ne bamubuuza bannaye sengaawe n'amugamba nze tewali kyannumanga kwesiga sengaa wange nentuuka nendabanga ennyumba eringa ttooyi nga sente zange zonna azirina ate ne bagana okwegatta ne bbaawe kuzinziriza kubanga era omusajja agwagamba nti yamufera olwedde baali bamugambye nti baali beeyagala teyamufera bufezi teyamufera so kati naffe abaawano ndowooza ababaana tubateekamu n'emitima emibi naye badda ku internet like oba ne batandika ovuma buli omu ne bateeka abantu omanyi Kadama ye muntu asobola okuvuma omuntu nga tamanyi na kyamukoze naye nga past experience balina obusungu ku mitima nti trauma gye bayitamu eyo ne experience gye bayitamu ate balaba nga basista baabwe bebeesize ne babrother waabwe bagenda bayisa mu mbeera embi omuntu otuuka n'okwowa bayithawenze saabanyigira nakubanyigira nga bakuvumye anti era bakyakuvuma nze sikirinamu na buzibu bw'otunula ng'akatulege nedda bagamba ndi Kayiringu era nagamba mwe proud Kayiringu Bakadama bagamba oli ki abamu sagala kati I don't know what to generate Bakadama abamu bagamba oli ki Bakadama abamu bagamba ndi Kayiringu era nakikiriza kaka Kayiringu Kayiringu mbona Kayiringu naye bodda ko akamundabira nga kale ndi Kayiringu nenga bambi kale nange ndika ndi Kayiringu bwekafaanana andi naye vijjo jingo Kayiringu kafaanana Kayiringu nyize buza abantu Kayiringu kafaanana katande bangamba kafaanana nga gwe Kayiringu akaddala kafaanana bwe tunula mundabirwamu gwe walaba ofaanana oti nze ndalaba sikafaanana naye gwe toba nti ofaanana erinnya lyako Kayiringu like inze erinnya kale linzijaamu Kayiringu sikamanya kati kyekyo ekisinga okunnoma ndisimanyi nawe kafaanana kiringedda batuvumanga enkodomali bandaga enkodomali efaanana etya mululi awo lunyonyinyonyi luli awo terutegerekeka mbu yiye enkodomali nnyoko gyakuvuma gwe enkodomali gwe kyokka bannaye ekimanyi bakikuvumanga n'onyiga n'okaaba enkodomali nti era oli enkodomali nakivumanga n'abantu naye nga simanyi kyekitegeeza kati gwe Akayiringu munnaye keekano era mugenda yingira nako 2025 leero 3 enkya tugenda yingira mwaka mpya mbaagala bitya Akayiringu kammwe takifika nnyo oluyiringu takifika nnyo bro naye munnaye ngabo okimanyi bwondaba maaso ku maaso siba Kayiringu nesimanyi lwaki kamera ze zikufuula Akayiringu simanyi ate bannaye eyo vidiyo gye nakola simanyi ate butwisiti bwange mbwagala nnyo kati nyina na vidiyo yatambula ennyo nti nyina nakyo heya kati nyina vidiyo gye nakola nga nyina omulwadde gwendiko nagikwera mu uniform y'abasawo kati coincidentally
ngera obuviri bwensibye banaye ne balyoka ne bavumanze kati gwe akayiringu ko bakakuvumye tokamanyi ekituufu simanyi banaye ekituufu basisita bavuma akayiringu bwe wetunula mu kamera tobera akayiringu kati esawa zino toli kayiringu banaye siri kayiringu naye batuuka mu video zawe wali nze simanyi oba simu ziba zitya ofaanana ng'akayiringu kyokka eno banaye ndi mulungi bitya ku ground naye si bwe bulungi obuli awo ndi kalungi ku ground mba akayiringu naye banaye kasooba akayiringu oba kamera zammwe za layisi ezinfuula akayiringu nawe oli kayiringu naye siri kayiringu naye kayiringu kafaanana katya okima kati webituuse ngenda nakusa oba kale singa mmanyi bwe bakayita mu luzungu nenkasakinga akayiringu akayiringu soke naye tosobola kufunayo akayiringu ku Google akayiringu tekaliyo naye olaba abaana be basobola otupainting ya picture kayina amanyo kisaganda bubuno buyiringu ubwo bwe bakazaalirawo dakiika 2 kabakavubuka banaye mu kisaza kakayiringu nga kafaanana bubi kati gwe kagwe kakayiringu kikayiringu gwe akayiringu ya producer ate ne topika kino tukoma producer jayo ayo ate bwe ndabya akayiringu ka VJJ banaye kanaka kayina amanyo kisaganda oyo tunyo twange amanyo ga kayiringu mulimu sets 3 gaveno paka eno ndabya akayiringu wano kituufu nkayinenge n'ekifaananyi kyense bro akayiringu naye baba kakula bulala totandika kubye bakuvumya akayiringu kakulumye abaitha akayiringu tekanuma kuba nkola ne video zange nentekako omanyi hadaye basista bange abajja mu comment ne bagamba baitha akayiringu how are you kamama kati akanya bakawima naye obagatako fake kayiringu akayiringu tekansanyusiza wabulijjo manyi kafaanana katya nga kalinga akanyonyi bw'obadde osuubira omwaka guno gugenze okuggwako nga mwambise bakubika bakadama kyemanyi babika ng'obanyiizizza okimanyize mamange yankubira essimu nga takyassa mbuki ate kati bwe yankubira essimu ng'essimu sigikwata nayina gundi interview gye naliko mamange nankubira essimu nga bamaze okubika mukazi mwali mungenda mutta pressure mamawo bakubika batya omwana yakwata video ne balaganga nali nkola bwakadaama ne balaganga nga ng'ennyonyi entutte ku kisaawe oba ye video kyakabyali baddala ne balaganga waliwo keesi y'omufu eva mu gundi mu nnyonyi bateekayo ekifaananyi kyo ne balaganga bantutte paka mulago ku postmortem ne balaganga yenze nze maama wange yali afudde era okumukakasa nti siri mufu kyantwalira wiiki nnamba kigeza bakaddaama basobola okuteekako damage omulala yinze tekyannuma naye famire yange nagipreparinga baali bakimanyi nembabulira nekyenakoze n'ensonga lwaki naye nga mukadde yakubira essimu nagamba akayiringu nga kafudde nze mwali muse famire yange banaye nze kaana akagalanda ewaffe bakubika kaddaama kyemmanyi kabika bw'omunyiiza atisi byonna abikola akubika nti wafudde bateekawo n'ekifaananyi kyo bayinza notuteekamu pamba mu nnyindo gwe nze nakoowa essimu kati eyasinga okifiiramu ye anti ng'afuna essimu yaffe eyi buli lunaku banaye nga kitalo ekyoyo omwana banaye omwana tabadde na buzibu banaye omwana teyafudde National Theatre ye nange eri kumowuninga nagenda otuukayo nga buli omu ankwatako bw'ati anti tuyinza n'okudduka emisinde gwe abaana babisa abantu production manager wa National Theatre yansanga nangamba
wabadde onzise nankwata ku batinagamba walinga Captain Ricky naye ate Captain Ricky ekintu kyokwebika yakoze atya Captain Ricky yeebise naye ayinza okuba nga teyeebise like kankitwalire mu perspective y'aba actors tukola roles nyingi by the way natudde wansi I analyzed Captain Ricky's story nze kyakanze ke yamutegedde ba actors tukola roles ez'enjawulo nze okimanyi basobola okumpa role nga nfudde nga ndina mukezi bantaddemu ne pamba naye nga ndi mulamu naye nga babikoze byaddala ije ne balaga nga bankubye ne makeup w'abafunga ndi pale sijizanya nanti kato that's what si sobola kujizanya nze nsobola osobola kufa nze nsobola okuzanya role yo osobola kuzanya nga kayiringo nze nsobola nga kayiringo ije kati yaka tozanya nga kayiringo kati gwe kayiringo nanti era kati bwe bakuwa role yo kuzanya nga kayiringo era okambala no kati Captain Ricky yakoze ati Captain Ricky what I understood from his story simanyo bacho Captain Ricky waliwo pictures ze yakuba ngali mukuzanya eyo role yaki aiza nokwate yazanya role ya mufu naye nze okuba nga yali azanya role oba yakuzirika jukira nayo beera tossa ngali bwati nga yesibye ebodde ekitambula kati aba hakinze simu ye basoose kutebyo bifaananyi mangu ani afudde leka nayo tunyumya mbozi zitugattako kati gyosomera ate nawe olete ebiwozi byaffe musomere mbusomero somero mutusumbuwa kati bamugobe nze waliwo n'amasomero agamu gesitamanyi omukubiddemu student kati bwe bahakinga essimu ye ekifaananyi ekyafuluma internet era of course ebeera egenda kukola ki gamba mufu Captain Ricky teyavaayo tebyasooka by the way kubeera ku page ye page ye yajjamu leeta abaamubika baamubika because ekyo kyekyaliwo ekifaananyi kyekyali kitambula naye n'abantu abagaba amawulire tebasooka kuanalyzinga kukubira abantu kukonfaminga kintu eggule bwe lifuluma bateekayo buteesi kati suubira nti no waliwo eno yakubira gundi oba ali close nnyo omukyala Mariam owa Ebonies ye teyateekayo eyo story oba teyateekayo ng'abika Ketra naye abaana babadde mu kibiina ekyo ekibiina kyaliwo nga sinaba nakuzaalibwa wali tona kuzaalibwa emyaka 7 ogiyina gwe kyaliwo nga sinazaalibwa n'emyaka abaana abakyala abamu gye bamazeemu ekyo ekibiina egyo emyaka sigirina abamu gye bamazeemu naye lwaki oba okola n'okola legacy y'oku appreciating aba artist n'obasosolamu n'obaawulamu wakati bwoti muyinza okuba nga muyina misunderstanding naye kibikkeeko I understand promoter yali mukyala w'omukulu era promoter mukyala wa mukulu bwera mukyala w'omukulu munnange yajjamu abantu abamu lwabigendererwa mbu tuli ku mbu nanti mbu promoter yalinamu obuzibu bwonna abantu abamu ebya binene ebya personal issues mbu naye nga nze yekyonze ng'omuntu tekisobola kunzijamu ekyo kirowoozo nabukulu gamba nti buli omu kamu appreciating omuntu bangi naye bataabadaagira ku maca kalule naye teyaliimu kati kankubira namulondo bamuzanyisanga gundi bamuzanyisanga ki babayita batya bana extra namulondo yazanyanga extra kyokka bannaye nga yazanya microsecond kyokka nga bebantu ate abazanya mbu abamu bapya nnyo nanti bakayingiramu naye abantu bazimbye abantu babeera mu bibiina abantu babonaabonera mu ebyo ebibiina n'otuuka because olina personal issues era n'ozisa nemulimu that wasn't professional by the way that's so bad omanyi bagamba n'omuntu akubira engoma n'ozina naye mukyala promoter omulungi that wasn't professional omuntu ne bw'aba yakukoze eki nze omuntu ne bwankola kyekibi nsigalamu kali nti waliwo ekirungi kyeyali ankoleddeko kituufu abo abakyala n'abaami babadde nammwe ebbanga okumala emyaka 10 si bbanga ttono kituufu n'okera wano kumakya n'okola n'omuntu mwaka gumu mwaka 2 nga akubeereddewo ne bw'oba ng'obadde omusasula naye nga tawankawanka ng'era akyayimiridde naawe
era otuuka ekiseera n'omu appreciating. Kituufu. That wasn't it wasn't necessary. Kyalaga unprofessionalism, kyalaga omuntu oba muyite nakyemalira obaani naye owaayi naye banne tuveeyo munnange Katende muzibu aŋŋamba tebamuwangula mu musango tukomaawo bayinza okugamba nti naye byonna bye twogedde bibadde byambu bayinza okugamba intention to sue celebrity Traka Yuji and the guest Feitusha bannange akayiringo yenga to mwaka mbangu tandise bulala omwaka guno kuyisa gutya omwaka guno eno bana message ngazi gira ku mukomo mwaha teziba sente by the way omwaka guno kumpisizza bubi nnyo ngojeko n'ebintu bya internet bubi nnyo kuyisiza bubi nnyo kutya mpise mu depression just itanga mu ngeva kuki ngeva ku like it's sina bya camera bino betubaddemu wadde ne heartbreak nti heartbreak tosaa kunteka mu depression first of all guno omwaka sibaddemu na musajja ogamba nti no nyina heartbreak guno omwaka mbadde inkola n'ebintu bye mbadde nkola byatuuka ne bigaana so mbadde ngezaako ng'okeera ku makya n'ogezaako tomanyi ky'ogenda kuddako okukolako ekintu ne kigaana n'osaba n'osiba n'okola buli kimu n'obeera n'ono mu bizibu naye depression yeebadde y'amaanyi era guno omwaka nze ndigunyumizaako n'abazzukulu whatever I went through I wouldn't even wish it for my enemy okukiyitamu ng'ate nkyakiyitamu but I think I'm healed now. Ekyo kibi nnyo bambi that is very bad nkyakiyitamu naye so newebaze mukama nti obulamu webuli nebaza mukama nti obulamu mbadde nkyabuyina ate mukama mbeereddewo nti abadde ampa essuubi buli lukya nga nyinayo essuubi omwaka ogujja omwaka ogujja nakoze omwaka guno ogenda otandika after tomorrow nakoze gundi wish list yange era eyo wish list I pray so hard nti etuukirira ogumalirako wa mukyaki waka of course ng'omuntu yenna ategeera olina ogenda newebaza mukama ng'ogyeko nebino ebya celebration because nze celebrating a Christmas celebrating a Easter celebrating sina kye celebrating I celebrate life mukama okuyisa okulonda mu bangi trillions and trillions of people nagamba Katonda abeere mulamu that's the greatest gift you can ever get from God. Mukama fa abakyala balamu abagenda oyita mu guno omwaka nze kati divorce nfuna essimu z'abantu abafudde ndowooza buli lunaku nfunayo essimu ng'entya omwaka gugwako gutta abantu nkitegeera naye era olina calculatinga moves kuba suubira nti waliwo omuntu asobola enewe ffe mu kyaki yaffe gye tusabire era biba bya mpola mpola genda osabe weebaze mukama kuyisa mwaka mujja obweyo wish list yo ogende weebake kati omwaka ogujja weeteeseteese bulungi ngezezzaako okweteekateeka era I pray nti mukama byonna bye neeteeseteese mukama wish list yange agimpanga bwenkibazi mukama nkwegayiridde olaba mukama ompulira mutima naye njagala nakusabira mu kamera mukama nkwegayiridde okusaba kwange kubenga okusiimako bwe kuli amiina ensonga muziwulidde bulungi omwaka 2024 tujja kwebaza Katonda mukama atuwadde obulamu nga tukyali balamu tusaba nti n'omwaka 2025 tuguyingire ate ogutumazeeko bulungi omwaka buli gwobala oba oguyiseeko buli gwobala omwaka webazanga mukama ate ng'agenda gutuyisa so birungi nnyo bye tusaba mukama maaso awo nyongera okutegeeza nti munnange nze bayitayo kye mbadde nsaba ne mu guno omwaka okugenda okutandika ngaffe bannayuganda oba twewale ebintu ebituwalanya bannaffe mpanana tegenda kuggwawo like wane Uganda abantu bawalana n'ebitabakwatako nze ffe buli mwaka tusabye nti guno omwaka gubeere gwakwagalizagana buli mwaka tukisa bannarush tetweyagaliza ate 2024 asusse nokeera ku makya notta munno olw'ekintu ky'otaliyo ng'akola n'okukola 2024 asusse
asusse oba n'ebyenfuna bituyingiddemu nnyo nti kati feeyi lwaki bamuwadde emmotoka lwaki tebagiwadde enze kati ekyo nakyo kikussa kyekyo kyengezaako okugamba n'olaba omwana omuto myaka 18 ng'avuga benzi ng'alina buli kimu tumatira ne bye tulina ku mutima si buli omu nti omukisa gwo oli gwe gugenda okuba ogugo buli omu Mukama amuyisaawo naye banaye effutwa lifusse okwevuma okwewalana TikTok okimanyi TikTok ya Uganda ejjuddemu mpalana na futwa app zijjuddemu mpalana futwa vumono vumoli nze ngamba nze zino app zisobola otambula ne bwe zitambulira ku mirembe nze naba zisobola otambula emirembe gyo mwaji mujagala nze njagala simenye waliwo n'abalala abajagala sibula abantu tuve wano banaye guys thank you so much buli muntu yenna by the way nze ntandise okukola buntu guno omwaka obuntu ate no sitandise nti oba natandika Jani ndowooza ntandise October naye osanga omuntu bambi ng'akwagala bya ddala kuva ku mutima wakatandika naye olisika nakatandika myezi 3 naye kankubuulire nze sitambula kigere kimu bibiri nga tewali muntu annyimiriza omuntu ne bwanyimiriza olw'obubi munnyonnyola lwaki nayogera ekyo nti kozi waliwo ne byetwogera si buli kye twogera nti buli muntu agenda kuba musanyufu nakyo naye waliwo kyoyogera omuntu oli nekitamusanyusa naye nze omuntu ne bwansanga oba tugenze ku kivuulo oba tutambulawo omuntu nasanga nagamba bannaye feeyi kawala gwe wantama biki nkuze ebbali kozi nze that's how I am nze nkuze ebbali nenkugamba nakyogera because of this and this bw'oba ng'olaze nti nno okingambye mu bulungi naye bw'ojja n'omuliro nange nzija na muliro bw'ongamba nti kavubuka gwe wantama nange wenkuweera emmere eyo gasiya sikuza naye bw'ojja nana divorce naye waki wakola bwoti wali awo kiryo naye bw'otanga nti kavubuka gwe abangezezaako nanti waliwo like abagira mu ttoni eyawaggulu simanyirwa bafaani nkuwemula nze sijja kuwemula nze nze waliwo gwe nagamba gwe mulowooza mumanyi okuwemula nje abatugalire mu lubiri abo twewemule tulaba ani avaawo nina n'ebigambo byotawuliranga nako naye nga byabuosobola okukikola bale batuvumira okwo nebatuvumira nze nina ebigambo ebipya naye ate nammwe bannange bafaanizi baffe abalungi abaku intaneti banaye muvuma n'ebitabakwata nze nina ebigambo ebipya omuntu n'akuma nga tolina nakyomukoze nze njagala batugalire mu lubiri gwe wekakasa okuwemula nga tuli mwabo mulyoke mwewemulire muli nkwemula ebigambo ebiwemula ebipya nga tobiwuliranga nako otegere nti abantu tuwemula nze nsobola okuwemula naye waliwo omukazi simanyi nzize mulaba nnyo waliwo omukazi gwe mweyina naye empalana ate wakyeyo aliwa buli vidiyo yo oba ya YouTube oba ya TikTok nerabira n'okubira screenshot omukazi takwagala oba wamukola akomentingako ki buvubuka gwe olowooza simanya ng'oyinaki ebyo ebintu by'abanaku akomentinga ku vidiyo zange kati abo bazireetera okutambula kati yo ne bwakomentinga kati saagiraba katulire obulumi bwalimu nanti kyekyo ekibi omuntu akuvuba n'okuvuba okimanyi omuntu abamu tebayita tusoma na comment nze soma comment omuntu asobola okudda mu comment nze ng'onoonvuma nkubira essimu ovume nga noonvuma nkubira essimu n'otakiraba kati nze byonyumiza bipya kati awulira atya mulinga atayipinga n'amaanyi amangi n'emisuwa gimu etimbi ng'ali mu kunvuma ate wotayipingira eyo message esukka layini 5 omanyi oyine fotwa ku mutima kati buviira ddala yatayipinga n'ettima naye kati kyaka mba mutayipinga mukankana n'okkankana kati wakanyumiza nti yanvuma ate nze saabiraba kati awulira atya kiringanga woteeka gundi ne mucyankalana ne mukazi woye nomuteeka ku status oba notamuteeka ku status noteeka obuyimba obukolima ku status ne status ezikolima n'ataziraba banna nze twayombako n'oluwala ne twabukana sebo nenteekayo nga teluzenga nga bulinga nga tebuli mubalaba naye nze namanya nti at least lulabira mu Ghost View nedda tuba tetubiraba ne lwaki oba tolaba bintu bya munno nga lwaki oba tolaba kiringanga ngo lwaki omuntu muba muyomba babiri n'otamuddiza nga gw'osirise oli ne yeekalamula ne yeemalayo n'abantu okulwana yomba muyombe
bannaye guno mwaka 2025 ati siyomba n'omuntu akuddiza iye naye omanyi okuyomba n'omuntu nga takuddiza bayinayo nakyo kiruma okunvumira mu komenti nga nze sikuddamu obanga ntuze anti nze mba sisoli mu kuntu nzikiriza nange byabavumi byebabavumi bannange nze bayiresi balinaako buzibu era mbeebaza nnyo banyumiza omukazi anvuma ntambudde ojja kumpa screenshot bambi ndabe ku bigambo wakati biba byamenyera bwereere ngenda zinoonya buli buposting avuma bambi ojja zimpa akonzirabe sisagala zimenyere era kyemanyinde buno we bagenda otema gwe kugenda okusooka okujjayo muyindo gugambe abula gwe kavubuka gwe nze ne bono nvuma ne bono okola otya olowooza oli wa kitalo naye toli wa kitalo nga bw'olowooza kavubuka nze ndi wa kitalo mukwano nze ndi wa kitalo nga bwe ndowooza ndi wa kitalo nze ndi wa kitalo nga bwe ndowooza awulira nga nze siri wa kitalo jangu onfuule na kitalo nze ndi wa kitalo tonsagiranga nako ate nze gwola bakimanyize nze ne mu comment section mba n'obudde nenkusanga ng'onvumye nenkuddiza omuwa ate sikubulokinga nkuddiza ate olaba devotion lwakyo tuba tukola 225 abiri mulalamu tujja ne tukola akantu kaffe nga tewali atutumye kwaffe tusituke waffe nga tewali atutumye ani atuleese okujjawo tewali atuleese mafuta kati ngenda tandika okuvuga amafuta gange mmotoka yange ennungi enganzi mvuze amafuta gange nvudde gyemba nzize tukoze wa devotion akantu gw'ojja eri obusungu bw'olwakuba obutuyinako bannaye tetugamba baleka wadde mundaba waneeno simayanga ndi bayire nze ndi namusirise nze si bineno ensi yentabula divoshiri musirise ensi yefudda akayiri nguze nali mwanda era omuntu asangana gaba naye nze oyo feye muwakanira teyali bwato kyaka basooka muwa script abantu abambalooza tukola line ziriawo zitambula nti nsoma nsoma tugenda bawe mula paka kuva mande paka sande bannaye bwe mutu watugenda bawa wompala na ngenda kuwalana nyongera kutegeeza nti nkujjukiza mu Uganda ali eyo Hotel 818 Seguku Kampala. In fact is it Seguku awantu wambuzabuza wali lubowa wali kino ekyambuka ku quality wanga ekyambuka ku quality kati nze bimbulirawo mbimanye ekyambuka ku quality lubowa kati nga wakava ku roofings nga wakava ku roofing odda Seguku nenga tunatuka eri ku Doctors Hospital yo Seguku era nayo Seguku etandikirawo kati oyambuka nga wakava ku roofing zaawo katono waliwo ekikubo ekyambuka ku hotel bwoba wakava ku roofing bwoti ekiddako waliwo dwaliro baleta IMC ndimanyi eryo Seguku wetandikira kati noyambuka waggulu awo wali hotel oyambukira ku kikubo ki ekikubo simanyi direction yawo so kwenda kwavudde ku roofing inda kondabe wano kati kugengeri gyoluddeyo eyo ati golinza alwa yeyo bagiyita Bunamwaya Hill Mfufu Road Bunamwaya Hill facing roofing is factory ne gwomusajja yakola akafo kali banna ngenda kutwalayo ku 818 tujja kolerayo kakantu ngayisize nawo bali omusajja yategeka rooms ntumideko my boss KYK njabba kolerayo nakalango manyi kati guno mwaka gugenda otandika ngenda kubiriza abagagga ngenda kola nga temuntumye tobba abagagga bange tushayaringako ku divorce nze nakuwadde emmotoka naye saagala obba abagagga bange nzikiriza kati bwe mba nafunye omuwogo gwange ogwa Hotel 818 wali Kampala Seguku nze tugende nga onyambeko tukola akalango kati bwatuukayo omugagga Nansiima tosembere nze nkwanjule w'omugagga wange kewayi nyanjula Nansiima wamaddadi kewayi mufumbo nsi mufumbo by the way ngenda kutwala kwe wa kewayi mukole emikwano musirike guno omwaka ngenda bugiriza omugagga kewayi bannaye sweetheart ye CEO inchimanyi Hotel 818 kewayi sweetheart guno omwaka 2025 olaba nga bwe tuli wano ne tewebamba nnyo like muwaidi tewebamba nnyo ku bagagga bange bannaye nga nebumbyeko ndibwenti guno omwaka tugenda kukola eyo hotel guno omwaka we gunatuukira wakati nga tewali Uganda atagimanyi already tobata nso jimanya booking nga bukyali kati encha 31st
abagenda okwebakayo olunaku olw'enkya bwakati omwaka twagala kusange ng'osuze ku buliri bwaka tulina na association yaffe ya side chi kijukira ffe ba side chi twagala tutagaze bayita Airbnb naye era room bazikola bwe bati by the wenze nkola Airbnb kati tugenda kwewakkewa wano hotel 818 olabe ba customer boyinza obafunira ozikola nina app ozikola I have my own Airbnb kati kati webanga byonna katolinga kati oyagala museguku nti nga tugenda ko hotel ate ne yange eri seguku kwati tuba tukwatagana ja kwatagana so abantu mugende mwebake ntopika nnyo mugagga omugagga omupya nga tuyingi kibabagagga atakyeyongedde topika nnyo mugagga agamba atya muganda wange Darlington musajja wange Darlington akwata video nze ne Darlington tuli yantwale omugagga bambi Darlington tweyanziza nnyo toyita ate wa Darlington omugagga wa divorce yantodda naye banayi wakatwako Darlington ogamba otya muganda wange yantwale omugagga era tuli mu project zingizibanga tukola hotel 818 Kampala, home of positive home of positive emotions. Tewali negativity bambi. Teli yadde. Bagamba accommodation ofunirako bottle ya wine. Mbisera bino bya festive season. Mugende tweyagale. Tugenda kweyagala. Wamma tubale. Wamma. Bye.